Enjuba egenze okugoloba ng'abantu 125 be basunsuddwa eruweero okuvuganya ku bifo ebitali bimu ku mutendero gwa disitulikiti. Abavuganya ku kifo kya ssentebe wa disitulikiti ya Luweero bali bataano okuli Birungi Rashida owa NRM, Erastus Kibirango owa NUP, Lawrence Sebuufu owa FDC n'abatalina bibiina mwe bajjidde okuli Abdallah Ramadhan ne Vincent Sebayiga Kalumba. As a duly nominated candidate for the post of district chairperson, Luweero District. Sebayiga abadde munna NUP okwesimbawo ku bwannamunigina yasoose kummibwa kkaadi y'ekibiina kye. Olw'embeera gye neekakasiriza ku ddala gye nalabiddeko ne ku maaso gange nti tebyawoola. Ensonga lwaki Sebayiga akomyewo okujjovuganya ku bwa Ssekinoomu naye nga sigala ndi wa National Unity Platform. Ku bifo bya kansala abakiika ku disitulikiti abasunsuddwa bavudde mu bibiina okuli NRM, NUP, FDC, Democratic Front, DP, People's Front for Freedom oba PFF n'abatalina bibiina nga be basinze obungi. Njagala okubeera eddoboozi lyammwe, njagala okubaweereza n'obwesimbu, njagala obbakakasa kyensobola ku kizigo kweri obuwanguzi bwange. Ffe aba PFF tuwera tuzze mu bukulembeze ne tutegeeza nti tuzze kukolera abantu. Waliwo abamu abeesimbyewo ku bwannamunigina abalumiriza abakulu mu kibiina kino okukola emivuyo egy'abamisizza kkaadi kyokka beerayiridde nti wadde kkaadi tezaabaweereddwa kibiina, ekibiina si kye kikuba akalulu wabula abalonzi be banaasalawo. Mu National Unity Platform tebasobodde kumpa kkaadi naye nzikiriza nti akabonero kange essaawa era nzikiriza nti ngenda beera nga mpangula. Olw'ensonga eyo n'ensalawo njija independent kubanga amaanyi gali mu bantu. Gulawundi njirina era nga bwe namuwangula luli ne ku luno ngenda muwangula kuba nze ndi ku gulawundi. Waliwo atulaze n'ebbaluwa okuva ewa ssaabawandiisi w'ekibiina kino ng'asaba akakiiko k'ebyokulonda okusazaamu omuntu eyawandiisiddwa ku kkaadi y'ekibiina mu bukyamu kyokka abakulu ne bakamutema nti tewali kye bayinza kukyusa mu kiseera kino. Bangamba nti already oli ali nominated on NUP ticket. Nange kyensazeewo nti nzije neesimbewo. Akulira ebyokulonda mu disitulikiti y'e Luweero Sama Agaba Lutemba aliko by'atangaazizza ku nsonga zino. Ebyo era bye tusibyemu nga bambuulira ono yabbye gundi stampu yange nze stampu yaabwe sinze ngizitereka. So be bamanyi nze antuuseeko ng'alina stampu ya pate era gwe mpisizaamu. Okusunsula abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo ku mutendera gwa disitulikiti kukomekkerezeddwa olwaleero ate okuva nga 8 okutuuka nga 24 akakiiko kakusunsula abeegwanyiza ebifo ku mutendera gw'eggombolola ne Town Council.